Aha, omwana w'obuwala Jessica. Oluzungu lwe lwasingira ddala okutabula n'omusajja. Kati omusajja atamanyi luzungu wafuna waaki? Luzungu lwaluma abantu. I never knew tamanyi luzungu. Yakwana atya? Nali ndi willing omukola ki? Ndi willing omuyigiriza. Olw'emmere alumanyi naye maama. Anti oluzungu lulimu ebika. So omubuuza how I am good and you? Ne munyumyamu awo n'abanga so piikinga by'oyogera. Naye ng'akuddamu mu Luganda. Even me mmanyi Oluganda. Omuntu yansanga kupejo n'agamba, I never knew nti ono omuwala amanyi Oluganda. I know. Oluzungu just lulima yiga. Bakusanga oyogera oluzungu ne bagamba tebadde tebamanyi nti omanyi Oluganda. Oluzungu bayiga lwiga olulimi noba tebagenda mu ssomero olumanyi. It's just a language. Aha, omwana w'obuwala Jessica. Oluzungu lwe lwasingira ddala okutabula n'omusajja. Kati omusajja atamanyi luzungu wafuna waaki? Luzungu lwaluma abantu. I never knew tamanyi luzungu. Yakwana atya? Nali ndi willing omukola ki? Ndi willing omuyigiriza. Olw'emmere alumanyi naye maama. Anti oluzungu lulimu ebika. So omubuuza how I am good and you? Ne munyumyamu awo n'abanga so piikinga by'oyogera. Naye ng'akuddamu mu Luganda. Even me mmanyi Oluganda. Omuntu yansanga kupejo n'agamba, I never knew nti ono omuwala amanyi Oluganda. I know. Oluzungu just lulima yiga. Bakusanga oyogera oluzungu ne bagamba tebadde tebamanyi nti omanyi Oluganda. Oluzungu bayiga lwiga olulimi noba tebagenda mu ssomero olumanyi. It's just a language. Munnange, vidiyo bakukwatiramu akatambi. Ndamukwana ebyo sibikola. Jessica olaba wetulaba akatambi ko ku media. Bya bulijjo munaye bikolebwa abantu. Bannange Jessica tokikola. Ate babikola bote abaana b'abantu. Jessica banaye tukwegayidde tokikola. Mbakatadde muyaye kati oli abasazewo kasaasanya it's up to him oha. Totya kulaga kibugina ku media. Ate bwe kiba kiza kiba kigenda kuddayo bakiraga si baana b'abantu. Sinza abakyeteereddeyo. In the case I've given you my phone, you're there. I'm okay with it. Bakuteekeyo. Wemba sinza kitaddeyo. Jessica kati kulwaki oba weekwata akatambi? Nange ekintu ekyo bayirayo tukyogereko. Nedda esooka abantu baba ne bapatanazi baabwe. Nga in case tali wali. We can't control the feelings. But wokakwata kajjeemu. Ng'ate oli gwokaweereza yana. Mpozikaawo. Naye nga kintu kwekwata katayi buli muntu alina ekimunyumira waba akakuteeka abadde akaweereza bbaawe it's okay. Naye bano ababutabe balina obuzibu. Naye kati bw'olinayo ku butambi mu ssimu tebakubbako essimu bannamasaka. Olaba akatambi kowe tukasanga e Masaka mu ttawuni. Sibulinamu kubanga sira musajja gwe mbuweereza. Jessica ola akatambi kowe tukasanga e Masaka mu ttawuni Jess. Bagamba takikolangako gwe baba kuba ejjinja. Bana yabali ebintu ebyesitaza ku TikTok kuba nnyo babikola for money. Nga Kiwaali eyambudde. Kasa kibadde kyekiyingiza ssente kyegaye nti ebiseera ebisinga abaana bakwata obutambi for money. Not because baba baagala nnyo. Nayinza okulaba nga kyekirina okuyisaawo okumanyika. People are looking for names. Waliwo yeegomba otuula wano wentudde. There are many. Naye agamba olunaku lumu nensinkanako Madamu Hadija mbakikubye. Ensi yonna yonna mbagimaze. Naye ng'ate bw'ojja mirembe togenda kuwulikika. Omuntu ojjudde mirembe ba just favor. Ne kati social media yaffe yayonooneka ennaku zino. You have to be olina kukola nsasagge. Yes, ate too much violence okumanyika. Not everybody gwe tulaba akola violence ku TikTok. Mu personal life babiralamu. Z'abantu nkibagamba nnyo. Let me give an example of a certain TikTok. Even I can't fear to mention him. Anyway, sigala mentioning. Mala ku TikTok awe mulala akola biki, but if you meet him personally, ayina n'ensonyi. Otuuka okufeesinga face to face. Ayina n'ensonyi. Naye nga abantu abasinga they pay them money. Bakola bye bakola. And let's leave that apart. Naye nga we do things on media just for fun. Na kuyisaawo ky'oba oyagala okuyisaawo. Not because that is the way you behave. Abantu balina empisa. Abantu balina empisa naye omuntu akulaba ku ssimu kuno n'akujajinga ebintu bingi nnyo. Olinayo ko abantu abakujajinga Jess? Why did you nga bagamba mbuki?
I remember ku Faruku Saga kana keyogeza oluzungu what Faruku you never even went far naye wayogeza oluzungu bino bye wanyumiza yes dating Faruku nogamba nti ekyannemesa wasingo simumanyiranga era kati tewamanyira kubeera singo yadde n'akamu yambula siira mirembe tewamanyira kubeera singo no way eba nsaawa nga ngenda mu laavu empya anoonyayo empya endala kaakati bukyaga bakutyawa wayise ebbanga ki nga tonnagenda mu laavu mpya this is the longest you have been naakagivaawo mwezi nga gumu naye kati oyagala mpya iye siwummula ate ng'owulira olinga eyeerwisizza mpulira baluddeyo tewali kuwummula kati otandise kujjamu ngoye sijjembu abanyambadde wange olunaku olwaleero tuulanga bw'oyagala leero birthday mpozi yabadde yadi it was on 9th ku Heroes Day kaakati wampita nze nzije Masaka ku birthday why not kikigwe naye banaye Jessica oyambala busomino ale Jessica oyambala busomino anyway nkufuniddeyo ekirabo kyange kino si kinene nnyo naye nkikuwadde kuva ku ntobo ya mutima gwange tolaga abantu ebirabo byange byenkuwadde munaye Jess sagala nnyo abantu babiraba ebirabo byange mbiwadde bibyo mukama akumpeera omukisa amiina mukwano buli wojja Kampala nakugamba jangu onchekingeko tukole program tandika program gwayanjula program naye mwasibye mutaba otene ba sponsor baleeta obulango nsobola okuwa ku ssente kituufu naye tubalamusizaako abatulaba mwasibye muteeka nsibye muli bulungi era nkomyewo wano ate second phase HK Media basaponsa bonna batuteekemuko kasente batuwa obulango okitegeera bannange Jessica yafunye omulimu wano ku HK Media amwetaaze akukubira akalango noonyaako ku namba yange ey'essimu tumuleeti oba omunoonyeko mu TikTok ye asobola okulangira ku TikTok ye tewali buzibu asobola okulangirako naaneno ku channel yange nga zo okuhostinga era olunaku olwaleero ye host yangamba ye yali ayagala kubeera munnamawulire guys yali ayagala kubeera munnamawulire inshallah my dream will come true kati soko tandikireko wano tubuulire leero kati kiki kyotuleetedde ekipya as you know ngaegeyiza abasajja gye bakyanga naye leero nze okwogera ku mboozi y'abasajja batayagala kutaamu kasente abasajja abakodo tubalabiseemu olwaleero Jessica wako omusajja omukodo gwe n'omusajja omukodo muli muti twagala ddala kumanya saagala kumanya wadde nnoonya naye omukodo tajja nakyo nno kibajjukiza Jessica kati onoonya oli omusajja mwayawukana mpozi musajja twayawukana dda kati sina musajja ndi singa searching kati omusajja gw'onoonya ate nno yankyazizza naye kati ndinga nze amukyaza kati omusajja gw'onoonya oyagala ng'afaanana atya sooka nze obulamu bwange nkulembeza nnyo akasente ako kasente kwesiva sente tezikutomeza abagagga tebagaba sente zaabwe ziba zaabwe nedda mukwano si bonna pozigamba you looking for a responsible man kuba waliwo ngayo kubanga alinamu akasente katonotono ku sente mitendera golo sente baera ze tunoonya bulamu bwensi buno kyetukolera kubeera bulungi sikyo so omwavuta omuntu atagaba sente anyway kankyogere batyo kituufu nga bw'okyogedde waliwo omuntu ng'alina sente naye nga tazigaba nga tosobola zeeyagaliramu n'omusajja nga mpa kasente newaba akyogerako ayina engeri gy'akyogerako gyayogera ku sente n'empuya nga ninga azifunye abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera kutuyungako tulina Jessica olunaku olwaleero okuva ku TikTok. Jessica ono ayagala nnyo okukola ku TV era nze nasalawo ne mugamba nti Jessica buli woova e Masaka n'ojjako e Kampala nkubira nkukyaze ku HK Media ojja otukubemu ka show yono nno olunaku olwaleero sagala werabire abawamato Estates Management nga banene bali responsible for rent collection balandiroodi abali eyo ng'olina amayumba go
amayumba nga mangi obanga matono naye ng'onoonya omuntu gw'ogeesigisa nago weesige abawamato estates management bagenda kubeera nti nno bakumanagingira ennyumba ezo bakolektingire renti bazifeeko zibe nga nnyonjo amasannyalaze nga kwegali security nga kweri tosobola kuteeka nnyumba z'obuwamato estates management n'obonaabona gwe nga landlord batenansi nga babonyaabonya bonoona amayumba basala fensi simanya bakola batya kale batenants bo tebategeereka naye abawamato balina engeri gye babateeka mu layini ne babafuula responsible ne babeera nga babakolamu omulimu ate ogusanyusa kati gwe landlord ali eyo noonya ku bawamato estates management ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga oyogereko nabo consultation wabwereere basangibwawo Nateete church zone banoonyeeko ate nga n'ekizimbe kwe bali kyabwe kizimbe kyabwe tebagenda sengukawo mbw ate banzibye ofiisi teriiwo basenguse nedda babeeraawo era we balibeera olubeerera ojja okubasanga kaakati gwe landiroodi simanyi ki kyolinze kudduka kuteeka nnyumba zo mu Wamato estates management kujjukiza Dr. Julie owa Jots Herbal Products alina eddagala ate ng'eddagala eryo liyambako abaami n'abakyala okubeera obulungi for your wellness kubira Dr. Julie abalina prostate enlargement ulcers sukaali pressure mwenna abakolako abakyala abalina enseke enkyafu abalongoosa enseke togenda wa musawo kusala kambe nywa eddagala lya Dr. Julie ogenda kuba bulungi ogenda kuwona era nga tannakukolako asooka kugamba genda mu sikaani tulabe ekikuluma kiriwa bwakuwa eddagala ly'ekizimba nga bategedde sayizi yaakyo after 2 weeks akugamba ddayo okole scan tulabe ekizimba kituuse ku ki oyo ye Dr. Julie mukubireko ku nnamba y'essimu obeere ng'obufuna Jessica ensanyusa okulaba Jessica munnaye tasaba alagira bulagizi she's a boss naturally in her life omanyi bwe yaŋŋambye ekiro ndi mu kkubo nzijeyo e Masaka tukole saameka takugamba mbu Hadija ngenda kujeyo ku Lwokubiri badde nsaba mpa obudde nedda akugamba bugambi ndi mu kkubo nzijeyo tukole ssaawa mmeka gwe what a confidence booster madam what a confidence booster naye munanga abantu bakwagala nnyo ku TikTok Jessica naye bale kunjagala that's what I appreciate yeah tulina Jessica olunaku olwaleero banaye Jessica oyambala obuntu weetega musajja alina ssente wagi neetega musajja alina ssente nkoyo okubeera obwasingo obwasingo tewabumanyiira yadde obwasingo sibumanyirangako era kati tewamanyiira kubeera singo yadde n'akamu naye mpulira siira mirembe tewamanyira kubeera singo nowe eba nsaawa nga ngenda mu laavu empya anoonyayo empya endala kaakati bukyagaba kutyawa wayise ebbanga ki nga tonnagenda mu laavu mpya this is the longest you have been naakagivaawo mwezi nga gumu naye kati oyagala mpya iye siwummula ate ng'owulira olinga eyeerwisizza mpulira baluddeyo tewali kuwummula kati otandise kujjamu ngoye sijjembu abanyambadde dressing mpaavu just okubyemu kasomino bannaye omwana ow'obuwala naye I love the way you love yourself kankubuulire abantu abakumanyi they should get closer to you abatakumanyi kubanga amazima Jessica bw'obanga olina kino ekikonfide nga ky'olina just n'ogenda kuwangula ensi yeetaaga muntu ali confident olina okuba nga oli mumalirivu kaakati ani yakoze akaviiri leero kaviiri nakakoleddeeyo Masaka wakakoledde Masaka naddire ndi well prepared kujjamu sho kuba kubamu sho tonnaba ku presentinga bukyanga twatuuse wano nze njogera kati akazindaalo nkakuwadde mukwano mbuulira topics eziriwo ku basajja abaki abakodo naye tugenda kwogera ku basajja abakodo tubagambe bayeko okugwa ku bakazi baabwe sente omukazi omuwa ku sente n'omusanyusa kitegeera siba omusajja atalina sente amenyeka nnyo ate atya bamukwasa emigugu buli kimu nti aba alina okikola yayasa enkumulumbe oba tolina sente n'empale z'awaka gwe aba alina ozooza
Sajja atalina sente baba bagamba ayagalwa nnyina. Naye ennaku zino ne bamaama baabwe sebakyabaagala. Era kituufu. Omwana wabeera nga talina. Naye banaye abazadde mwagale nnyo abaana abalenzi. Kankubulira omwana omulenzi bw'otamwagala talina agenda mmuwa. Omwana omulenzi talinga muwala nti oba omuwala ajja agenda afuneyo boyfriend amuwe. Omwana omulenzi bw'aba talina aba talina. Okitegeera? Kituufu. Aha, obadde okyannyumiza. Omwana omwavu ayagalwa nnyina. Mwana omwavu ayagalwa. Ne bamaama baabwe sebakyabaagala mukwano. Era basajja ndi wano bakubiriza bayige okukola ennyo. Bakole nnyo. Koze wali muwala gw'ogenda kukwana nga ne kusaba ssente. Osobola ogenda kuba ng'omukolera buli kimu akufuule mukozi wa waka ate ng'oli bbaawe. Kitegeera. Oba olina kukwana ba sugar mami oba tokoze nnyo. So I'm advising a boy child akole nnyo. Agenda akole nnyo. Agenda akole nnyo. Kuba n'abakazi ennaku zino twekolera. Kaiza omusajja atalina ssente. Oba talina kyaŋŋamba. Emba nkeera n'ennyingiza obusente bwange. Ye atampa batalina kyaŋŋamba. Bannange ono yakoowa omusajja atalina ssente. Nze njigiddeko. Nze njigiddeko. Afuuka house boy. Kiki oyinza omuwozesa empale na buli kimu. Akole buli kimu. Naye mmwe abakazi lwaki temwagala kwoza mpale? Omukazi atereka empale wiiki nnamba. Nedda tuba tuzisookinga busookinga. Bw'oyeza nti empale ng'onaba tetukula. Oba olina ogisookinga n'ogiteeka wiiki nnamba n'oyoza nga weeseetinze. Nange Jessica olina explanation ku buli nange sizooza. Bagamba mbu mubeera bacaafu. Tebuba bucaafu. Ogambye otya? Yes. Now was spending a week. I wash my knickers weekly. Not daily. Hey. Olinda lw'olina obudde n'ozooza zonna n'oteeka ku waya. Nika nazo ziringa ngoye za buli ate ekintu ekikyasinze ekintu ekyetagisa okubeera nga kiyonjo always n'okusinga olugoye lw'oteeka ku mubiri. Kyovola abakazi balina infections. Abooza empale tetukula. Anti aba yangu. Oyoza buli kanaku then n'oziddamu ku weekend. I think it makes sense. Mirimu mingi. Olwo nange ofaayo. Awo emirimu giba gifuuse mingi. Koziko ng'oyina emu naye omuntu ng'olina nikazi nnyingi. It's better n'osookinga n'oziteeka mu detergent n'asooka nejjamu buli obuwuka. Nono oba oyoza ne sabbuuni tesobola tukola. Okusookinga olugoye ennaku 7 ng'olutadde mu detergent si kirungi. By the time olwoleza lubeera luli bulungi. Kati nzitereka. Okitegeera nzitereka nga teziri soaked. Somewhere wanda bucket wear ne mani. Kakati emmese we zijja ne zirya wali eri wakati awabeera akamere. Mwanange yaba musaafu. Emmese okujja okulya ebale. Oyaba musaafu. Anti omanyi nti nno omukazi bw'ojja munnika. Kasonga alina infection. Nedda. Omukazi bw'ojja munnika kati banene abakazi abatambula nga bakwa. Oshegera. Kati nnika. Eyina engeri gy'ebeera ewunyamu. Kati eyo empunya eyinza oleeta akamese. Nnyumba lwaki babalundiramu emmese? Buli nnyumba erina okubeeramu emmese. Lwaki balunda emmese mu mayumba? Nze eziteekawo mu bucket. Bakuba mmese. Ati emmese za njawulo. Waliwo ey'amagulu 4 n'ey'amagulu 2. Emmese za njawulo. Kati ey'amagulu 4 terina kubeera mu nnyumba. Annange eno chat with Jessica. Ennengezaamu okunzita. Mukyala waliyo emmese ey'amagulu 4 n'2. Waliyo emmese ey'amagulu 4 n'2. So tulina okwewala okubeera n'emmese ey'amagulu 4 mu nnyumba. Oba bukyafu. Munnange emmese nno nga zijjanga. Oyinza okubeera olinamu jjawo n'akusindikireeteeka. Nga tezivaayo nga ne bw'ozitta emmese tezifa. Tetwalina neno gaye yagamba nti babasindikira emmese naye ne bazitta ne baleeta n'abakampuni ne bafuuyira. Naye ng'emmese tezigenda. That is a different thing. Eyo liba ddogo. Naye ng'omuntu omutuufu ennyumba terina kubeeramu. Naye kati gwe omukazi omuadvisinga mpale zinnyika nnaku nga mmeka? Mukazi muadvising okwoza empale weekly most especially ku weekend ate abamu baba tebakola. If you get time ozinnyika. Weekend tuba ku mikolo. Era tobulayo obudde. Olw'Essande. Kale nze ndowooza nti kirungi n'oyoza nga bonaaba oyoza then n'omala era n'oddamu n'ozisooka. That is double work. I have no time. We focus on working. Empale ozooza emirundi buli lunaku oyoza ate ne ku weekend oddemu oyoze. Posa ogenda olina gundi washing machine. Kubanga empale ezo zitereka oziraba wiiki n'ozitereka wali eri mu laundry basket nga nkyafu.
emmese eyinza okulya akantu ka wakati ako. Nti ekyo olina okwewala. Lwaki amaka gaba galina okubeeramu emmese? Agambye mulina kubeeramu mmese y'amagulu 2 si y'amagulu 4. Wayita abaddogo emmese ziba ziwaki mu nnyumba. Eyinza okuleeta ebiyenje. Emmese zirina kubeera ewaffe mu byalo so se. Cause tulina ensiko what naye olaba naffe tugezaako ne tuzi-preventinga. Yes. Kati mu kibuga emmese eba eno. Banayitidde ne celebrity w'e Masaka Jessica ali wano eno ku show yange olunaku olwaleero. Yasoma journalist ayagala kukola ku TV. Alina obulimu ku TV omwana ow'obuwala wuno. Mutraininze bulungi ate nga nkyamwongera training endala. Confidential nansi nawe ntya kuyita. Eshigwe. Kakati eyo gyoyita abantu bagamba mbu Jessica oli ki? Oli serebu. Naye bannaye mwana ate omulaga paka eri mu bwengula kuba entuulayo kamera yizo tuuka yeeteze. Kuno ovaawo na musajja kwekike media. Naye abasajja b'e Bulaaya nabayita mujje muleeta applications zammwe naye mulayika ndowooza temwampuliriza. Bayira njagala musajja in case God has given me a chance. Njagala musajja muzungu. Kama abampadde akakisa omuntu. Kati akoyina kwogera mu luzungu. Such ati omuzungu bw'agwa ku eno video. Agamba I need a white man. Yeah, I need a white man. Yes, ngali well employed. I'm looking for a white man. Okay. Yes, who's self-employed. Yeah. Rambutambule. What kind of job? It doesn't matter. Any job. Any job? Even a cleaner? He has money, yeah. So long as onyomo omulimu. Nagamba ku nsi kuno buli muntu guba mulimo kisinzira okufunamu. Ogambye owe ssente ayinza obba ng'afuna nga zaafuna zimalaye. Naye ng'akola. Kitegeeza awo muba mugenda mu fifite. No way. No way. Fifite eyo. Togatta ssente na musajja. Asigata mugugu na mandu. He's another person, even me I'm another person. No, it is impossible nga tuludde. So ba nako bye muyamba ko oboli awo nga. He's another person, you're also another person. Yes, we are different people. Wait, Jessica aliko. Nze sirabanga muntu ali confident nga Jessica. Honestly, you're so confident and that's amazing. It's going to bring you good things. Kasitobera nga toli arrogant. Nga toletera abantu kwetamwa. You're really a very nice person. I'm a person who's happy always. Wherever I'm sad, I show you happiness. You can't even know me whether. Lero bawo gwajja naye luli omulese ye. I have no husband. Oyo mukwano gwo akukuumako bodyguard. Omulese ye eri waggulu. Ozembu weka. Linda mukati. Nchoga obadde otudde wali ng'oli weka. Obadde oli ku live. Obadde ku video call. Obadde nani? Kishigwe. Nze wabona okulaba video call tebakwata akatambi. Ennaku zino munnange. Video bakukwatiramu akatambi. Enda mukwana ebyo sibikola. Jessica olaba wetulaba akatambi ko ku media. Bya bulijjo munaye bikolera abantu. Bannange Jessica tokikola. Ate babikola bote abaana b'abantu. Jessica banaye tukwegayidde tokikola. Mba katadde muyaye kati oli abasazewo kasaasanya it's up to him oha. Totya kulaga kibugina ku media. Ate bwe kiba kiza kiba kigenda kuddayo bakiraga si baana b'abantu. Sinza abakyeteereddeyo. In the case I've given you my phone, you're kitaddeyo. I'm okay with it. Bakuteekeyo. Wemba sinza kitaddeyo. Jessica kati ku lwaki oba weekwata akatambi? Nange ekintu ekyo bayirayo tukyogereko. Nedda esooka abantu baba ne bapatanaazi baabwe. Nga in case tali waali. We can't control the feelings. But wakakwata kajjeemu. Nga ate oli gwokaweereza yaana. Mpozikaawo. Naye nga kintu kwekwata katayi buli muntu alina ekimunyumira. Waba akakutte nga badde akaweereza bbaawe it's okay. Naye bano ababutabe balina obuzibu. Tekikkirizibwa. Ate waba siri kumpi naye. Social media yatugondezaamu ebintu bannange. Why not? Kati omuntu amaze kukyera emyaka 10. WhatsApp ebimalanga. Omuteerawo ku WhatsApp kidish. Why not? Kasabanga bbaawo. Bano ababitaye baleeta obuzibu basikadde ku makya n'entabutambi wange.
Era oyo muwala bambi bamwesonyiire ddala bambi. Naye kati bw'olinayo ku butambi mu ssimu tebakubbako essimu bannamasaka. Olaba akatambi ko tukasanga e Masaka mu tawuni. Sibuyinaamu kuba era sira musajja gwe mbuweereza. Jessica, olaba akatambi ko tukasanga e Masaka mu tawuni Jess. Bagamba takikolangako gwe baba bakuba ejjinja. Bana yabali ku HK Media nsaba mumpereyo ku Jessica ku ssente. Jessica soma ennamba y'abantu bakuwe ssente. Akwagala akuwe ku ssente wallahi. Namba yange eri 07 haisomera mu Luzungu nyinza ofuna omusajja nga webweru. Let me read my number in English. 0701 622 620. Banga Jessica n'Oluzungu tuli tuti. Muli muti. Bana embega yiridde wemba nkola wano ne Jessica waliwo olumu wembera sobola mu service nga kuva Masaka muleta naye nga I really like Jessica too much. Njagala nnyo okwengeginga naye almost every week. Bw'oba oli eyo ng'olinayo any kind of sponsorship gy'osobola oteeka ku eno channel. Tusobola omukolera enteekateeka najja wano eno n'atusanyusangamu. Azima. Yeah, ate naawe ayagadde okumuwa ku ssente just alyeko buli ng'ayogera ebikunyumira kujjako stress akusomedde ennamba ye ey'essimu munoonyeeko. Kaakati nze Kigozi ndi mu kubasaba ku channel eno mutufunirengayo ka facilitation mu abatulaba kuba tuweereza mwe bannange. Nze HK Media nagiteekamu kamera namala kaakati ebisigadde nabibakwasa mukwate abatunyumirwa muwe Jessica ssente avenga e Masaka ajje. Naye Jessica tukirowoozaako ekyokuba eno ne Kampala. As in relocating. Okay. The problem I have esinga okunziwaliza okujja eno. Najigambako mami wange egyerwala I can't be far from her. So in case awunye ng'omanyira abo mukozi tasobola kumalayo byonna. So it needs my presence. So kuvaayo right now because she's still sick. Oba olina okusigalayo kituufu. So n'omuteekako omuntu asobola mulabiriranga. Because era sibeerawo nti oba mbeerawo 24 hours ewaka. But mba nsobola okwanguyira oge. Olinnyawo bulinnya ka booda. Kituufu munnaaye. Naye nga inshallah nja kujja nja sembera because bannya abanneetaaga mu kibuga. Yeah, I'm a fan of people. Abasinga ate abampagira bali Kampala. Nafunamu okusomooza kungi nnyo. Kati obeera ozze eno okuleetera abasuubuzi maali? Ebiseera ebisinga kati nazze kusuubula nzirayo. Era bajje bampagire naleese engoye endala. Kati tunda ngole ki? Tunda second hand clothes, first class. Era neekano kenyini kenyambadde. Oba nnyimiye mbakalayo bulungi. Yimirira mukwano, weeyimirira. Weekali. Yimirira omwana ow'obuwala yimirira. Ekishiggo. Obuteeteeyi weebutimbanga nabwo. Kamalayo konna wali Jessica. Ate si buseera. So kayendi come and support me. Akateeteeyi okamalayo oba otagala butagazi? Jessica mulaga omwana akateeteeyi k'otunda. Ng'osabula. Neegala akateeteeyi kali on sale. So kayendi come and support me. Tukola delivery buli wamu. Mbajje bampagire. Naye neetaaga okubeerako obulungi. Naye ggwe bannange mulaba confidence Jessica gy'alina. Naye ggwe mwana gwe nga wekkatawo nnyo. Ogona we it is soft. Nze mba mpulira nga ggwe alumizibwa. Sina buzibu. Bannaye omwana wekkatawo. Akateeteeyi ko kalungi Jess nga nange mbadde nkyakubamu obwo obusomero. Naye mbukubamu era ne mu house shia. Abaana b'obusiraamu otumanyi. Kasobere waka weeyambaliramu. Nkakubamu mu house naawe sirinda. Nze nange byantabula. We give respect to people ababa beveyirinze. But unfortunately you embarrass us okulabanga batadde obuntu bwamu. Ate ffe abayita obwereere. Ati bagamba mufe tuyita bwereere. Yes. Ate mwali mukalabyeko naye time. So akwewaana nnyo omuntu ayinza okukwata. Naye nga mwana gwe weekwata obutambi. Naye bayira beseekwata video. Engeri gy'ayogera like yeewa. Nedda mukwano, nedda. Jessica olina akatambi. Akatambi bwe kanaafuluma wano ku HK Media n'atunula otya ng'ozze okumpa interview. Aye nabaga batakikolako gwe bamukuba ejjinja it's normal. Kaba kafulumye it can't go back. Naye nga sibuyira bannaye nyogera obajuliza. Ono Jessica namufunanga kirabo. Jessica alina ekikonfide. Kakati katugambe nga akatambi ko kafulumye leero.
enkyo osobola okujja n'ogamba abantu nti bannaye mu nsonyiwa akatambi kabadde kange siza akafulumiza naye ne weerabamu feesi nga yeggwe naye wali okekutteko nara sikolanga kale neba nekute vidiyo nga ndi naked afazaali osobola okwambala kabra oba n'osigala mu patron naye nange neewunya omuntu akukera ku makya n'akwata vidiyo nga bwe yazaalibwa aye n'oba neekute vidiyo azini oba kaliba akafuluma nnyo omulayizi agamba ebyo bitasobola fuluma nno naye tukwatako feesi vidiyo zisobola okulaba ekitegeeza weekwata ekibugina n'ojjako feesi I'm talking on ku side endala ate osobola kugamba Jessica few moments zero osobola tugamba wano tobyekwata naye ate munanga unfortunately TikTok neekulabisa naye ng'omuntu ategeera wera teekayo feesi for father okubijja mu maaso awo tomanya esimu bazibba this is my phone personal phone kali lwaki oba otyabye sinanaakugamba kuta koziko nga bagibbye bubbi kisegeya batuwayo ku kyokunywa seeka tuddeyo ku musajja omukodo oyo eyankeeta yantama gubakumalako ekwano ate nga n'akatale kabeera kata juli bamanyi olina omwami akakayimba okamanyi tokawuliranga nako okyali muto balungi abatulaba tulina Jessica olunaku olwaleero Jessica tayagala musajja mukodo nno mba mbajjukiza buli kiseera nga bwe tulina Jessica naye kati kambajjukize ku Wamato Estate Management bano nga bali responsible for rent collection kozesa kampani eyeesigika nga kampani erina ofiisi erina weetuula tegenda keera ku makya sengukawo nga kwegamba eri legiti ecollectingire rent wo ate nga osobola n'okugamba gwe nandirodi n'ogamba ba Wamato Estate Management tinze mumpeeyoko advance wa rent w'amayumba gange emyaka 2 bakwatira ssente ne bazikuwa n'ogenda ne weejavaana anti munnaye obalandirodi nga wazimba kati bo n'obalekera tasiki ey'okubanja ba tenants bannange eno system nnungi nagisiimye najagadde tekooya ogenda bugenzi ku banka nga ssente aba Wamato bazitaddeyo dda seeka ekikigwe hajati muyiya bamukolektingira amayumba ngenda mmubuulira ngenda mmugamba ennyumba ziteeke mu Wamato Estate Management kale Jessica badde nkugamba munnange weeyise bulungi akatambiko tekabuna Masaka anti Masaka gy'asinga okuwangaalira aye nokasobola okubuna ekampani nga ab'omukyalo bannabakkalaba bulungi nyanti abantu beeno bebasinga okugoberera n'okusinga ab'omukyalo abantu b'omukyalo bangi nnyo ba Muslim singles bankubira ndi Masaka ndi Mbale ndi Bugiri ndi Rakai ndi Tororo bankubira nnyo nembaire tewali kintu kiswaza nk'ekyo nambagambye abaana abawala kubanga buli muntu alina ekimukolera n'ekinyumirwa bw'oba oliyo nga weekwata akatambi so ni kudu kuteeka mu feesi kozi bw'okata nga totaddeemu feesi nobody will recognize you buli muntu alina ekimukolera waliwo agamba nze boyfriend wange simu ebimalanga in case ali outside the country but don't put your face boyfriend ayinza okugamba baby kandabe ku facial expression nga kaneno feeling nga sevuddeyo bulungi kola mukobe webiti okola otya oliye munno yebbaawo okola otya but aba ayagala kirala so si face feeling teva mu face feeling eva muki feeling eva muki maama wangi bannange nze oli mukulu n'okusinga bwenkulaba nze onsinga n'obukulu bannaye omanyi ebintu bingi byesimanyi gwe nyabu omanyi ebintu bingi banaye ndi wano ne sisita wange Jessica tuli mukwewamu kakooko nga bwe tunyumyamu mpolampola naye maama eyakyazizza coordinator wa program buli kimu nze mmubuuza mukwano kola omulimu gwo abakoko bampa akalambo coke is my drink and I know a lot of people out there balike ndooza abasinga obungi era banywa coke right coke is my drink how nze mumanyi ku bakazi wa bambulu iziti bambutu kiterere kitya waliwo soda gwe banaabayo wansi aba ono banaye soda oyo bamunywa bunywi tomukwata n'omunaaba wansi ani yagamba ebintu ebyo byebyo byokola
I had people saying basenga ba TikTok tebakuonoona Mami, munnaye. oh. Ha bannange omwana wange soda amuyikidde. Soda we Masaka wa mikowa wano wa 15. Awaffe aba restaurant ya bei nnyo aba hotel. Kine nnyo 13. How is Masaka town? Njagala ndete Masaka ondage ku stories eyo mu byalo abantu ababonaabona mbakoleko video. Masaka is nice and people are suffering. Je bali bangi. Bakuŋŋaanye. You want to come? Bakuŋŋaanye ombuulire nzije. So sula mu town ye Masaka. And have good okumala ennaku nnya. Have good hotels there. Ambiance ekyali ye Masaka. Ambiance is just a club. Yeah. Yeah, it is. Mugigendamu. Why not? Naawe gikuba. Okuba omukiri. Shishigwe. Hey, we have to enjoy life is short. Awe siva. Jeri baiteza tumanyi yali oba it was bad. Surprising ko buli kyemubuuza. Buli kimu alina asa yakyo. Buli kimu akisupportinga, buli kimu ali positive. Weekwata akatambi ng'oggyeko omutwe. Ogenda mu kikiri. Why not life is short? Balaye Jessica. Ojagaza kiddala sis. Ongambye okwekaatakasa kubanga tekuli. I was just giving advice some people abali eyo nga tashinaako buzibu. But we advise what we can do. Tosobola ku advisinga mu kyotasobola ku. Bagamba kola, don't do what I say, but don't do what I do. Abakulaba omubiri. Anti oba ku video ko just mpazike kituufu. Naye sinza okuleeta ebyo ssente. Omuzungu akubye esimu n'agamba. Era kuwa dollars bwezi zikola buwati banaye baga gawo kyawudu ku ssente kwetutabanga bakitoka kwati. The problem is money banaye. Kituufu. Naye kati essaawa eno ku omutimbagano enziruka gye guddukamu olaba okola video ne gwenga viral n'obeera ku pressure ng'owulira toyagala video yeeyongereyo oba kituuka ku nze nzekka oba ndifala. Obutabi bubeerayo ebyo soba babusirisa. Bannange ffenna nga tuli 22 years tetujjukira bye twakola kakubuulire munenye empola abaana. Tetujjukira bye twakola. Mbabano muntu oli naye ku gundi ku live ku screen recording. Sio ne bakwata nga bato obutabi. Kati ono naye ku live. Nekyakoze ku screen recording. Esimu ye erabika bulungi. Eyo simu ki? Ejjayo bulungi ekifaananyi. Gundi ero Infinix. Hot 60. Singa okeera ku makya Mukama n'akugonnomolako omusajja ng'omusajja mugagga naye ng'omusajja muzibe okola otya? Nga muzibe in which way? Nga talaba tomulabirira nga gwe olina okulabirira bbaawo omutambuze omuze eno obale ssente tomwendeeko musajja wattu tomwendeeko mbuulira kiti naye ava nlaavu embaasazewo okwagala muntu nga naye anjagadde wairwashimba mwenda kunze simanyi byagatika basajja asagala bintu bya pressure kyovaawo embeera nono guno omwezi wanembeera namulala oyinza okamuta nembako omulala. It's not like that. Ate omuntu okubeera blind tekimugyawo asobola nga ali blind naye nga yalina byenneetaaga ng'ayinanga ki kyoba weetaaga anti osoose n'oyogera ku kya ssente ng'atya Katonda nga yampa emirimu ime tosobola n'omuntu nga mu nsi temulaba nti njagala ssente naye n'omwana w'obuwala yansukkako n'ekigambo Jessica tobba omusajja ssente n'odduka emisinde. Era ama different person okuzoogerako ate si bwe kuzaagala ennyo basinga nali nzaaga nnyo nalikoze ebintu ebyesitaaza ku TikTok kuba nnyo babikola for money. Nga kiwaali eyambudde kasa kibeera kyekiyingiza ssente kyegere nti ebiseera ebisinga abaana bakwata obutambi for money not because baba baagala nnyo
nayinza okulaba nga kyekirina okuyisaawo okumanyika. People are looking for names. Waliwo yeegomba otuula wano wentudde. There are many. Naye agamba olunaku lumu nensinkanako Madamu Hadija ensi yonna yonna mbagimaze. Naye ng'ate bw'ojja mirembe togenda kuwulikika. Omuntu ojjudde mirembe ba just favor. Naye kati social media yaffe yayonooneka ennaku zino. You have to be olina kukola nsasagge. Yes, ate too much violence okumanyika. Not everybody gwe tulaba akola violence ku TikTok. Mu personal life babiralamu. Z'abantu nkibagamba nnyo. Let me give an example of a certain TikTok. Even I can't fear to mention him. Anyway, sigala mu mentioning. Mala ku TikTok awe mulala akola biki, but if you meet him personally, ayina n'ensonyi. Otuuka okufeesinga face to face. Ayina n'ensonyi. Naye nga abantu abasinga they pay them money so that bakola bye bakola. And let's leave that apart. Naye nga we do things on media just for fun. Na kuyisaawo ky'oba oyagala okuyisaawo. Not because that is the way you behave. Abantu balina empisa. Abantu balina empisa naye omuntu akulaba ku ssimu kuno n'akujajinga ebintu bingi. Naye ate nga si olinayoka abantu abakujajinga Jess? Why did you nga bagamba mbuki? I remember ku Faruku Saga kana keyogeza oluzungu what Faruku you never even went far naye wayogeza oluzungu. Bino bye wanyumiza. Yes, dating Faruku. Nogamba nti ekyannemesa was language barrier. Bagamba batya? Kana nti kati oba yakuba abakumanyako okukyalo naye kale tekasoma nnyo naye mwana yeeraga. You come from a low background family naye weeraga because I used to nga njagala ebintu ebyebbeeyi okitegeera. Naye bananga abantu banzikakanya media neekukakanya olaba abaana banvuma. Bagamba mbuki? Oh my God. Nyumiza kye bagamba. Oba keeraga mu kiluka you are nothing but you're showing off. Nyongera bajjukiza omuntu okubeera nga talina kyali. Si kwe kubeera nti olina kubeera mu mbeera mbi paka. Kitegeera. Someone says, she is even lame. Is that a problem? Even you one day on time you can become lame. It's not a problem. Yeah. Bana eyo saga yanzikakanya. Anyway. Ani yasinga okukujjonkera mbuno wayawukana n'omusajja because of language barrier? Ekyo kye wali oyagala. Abantu banzijjonkera kati there is a saying nti I'm nothing ate neteekawo njagala ebintu You are not nothing, dear. Hey, people say that we are nothing. Balinga amanyi gye tubeera. Ate kati nkuyiyemuko ka perfume omwo. Ojjako kebera ng'otuuseeyo mbulire kawunya katya. Ogenda yita mu Masaka town. Buli muntu agambe nti kiki kino ekiggwe ng'owunyanga ssente. Olabba owunyanga ssente. Laba zitusuubiza tetuziina. Naye mwe kaakati enjagalamu Jessica buli lukya neeyongera mwagala. Ngendako e Masaka onnambuze ku kibundi ku kyalo ky'e Masaka. Nze sibeerangako mu Masaka nga bw'ogamba nti omuntu mwali naye mpitamu nsoyitamu bwe nti oba nnajje ngenda oba nga ngenda eyo ku booda oba anywhere. Mitukula kati ffe tuli ku Mitukula road Kalisizo. Kalisizo. Yeah. Antu gye bali ababonaabona you can get some stories from there. Atwabeerayo mu kyalo naye nga banyigirizibwa naye nga tewali muntu asobola namutunuzaamu kamera. Do you know that TikTok changes people's life? I'm one of the person. TikTok beekisiriza yeah, I couldn't know you if it wasn't TikTok. Yeah. So abantu babeerayo eyo nga balina obulamu bwe bayitamu. Kaakati bw'olira TikTok ekyusizza etya obulamu bwo? There is a lot of things even. Tell me. That's oba sira nawe ntandikira naye ekyo. Otubuulirako mpola mu episode 1 okay. TikTok has changed my life in many ways. Like as in nina abantu benjogera nakula negomba as I told you. Kubeera TV presenter. Yes. Naye ne wenkuwamu omuzindaala abantu tobaaniriza. Kati gwe training onaagiyitako. Njagala nku training by the time ogendera ku Spark TV oba ku NTV oba ku Sanyuka ng'oli wa kabi. The moment I'm in the press, tukola maistegera. So akulemererwa. Ngenda gamba hafi akukyazeeko ku bigenda bitya ku makya. The moment I'm in the press. Omubuulire ku mboozi ye ey'omusajja ki? Ey'omusajja omukodo. That is what I want.
Emboozi nanyingi siza kumalayo naye by the way sikamanyi atubuli baana ba 2000 nyimba za ddala tuzimanyi Infumitibwa oyo ayina zinasasula wumula anti ono mugana ge yakulira Masaka kati amanyinya ebintu by'omukyalo naye Majesty yali ngombo nawe luyimba yasola oluyimba lwani ani yaluyimba zeno bijjo Majesty ngombo like no ekintu ekinajja ne bali yalina saida fumita linda zimanyi kikomaawo let me look for it TikTok ereeta obuyimba tugenda kanoonya that song I know it kekalimu neyo part okay obadde okyanyumiza ebirungi byofunye ku gundi ku TikTok bana ensinkanya abantu ab'enjawulo ate benneegumbanga the first time I met Shifa nagamba what is this we were meeting ani hope Shifa Nakawombe yakusurprisinga exactly did she surprise you that lady surprised me a lot ani yakuleetera surprise yakuwa surprise he just came she just came to see me it was not a big surprise. He just wanted to visit me like that. Yali ayagala kulabako. Yes, but she surprised me a lot and I love her so much. That's amazing. Yes. Maye muntu wena soko sinkana like as bantu ba media. So naye munaye Jessica olabika bulungi weerabirira. You look so beautiful. I thought God gave me beauty by the way, even I know myself. Tosala kasige. Totoolako. Batugamba bwakasigeko wakakubako ttatu. Nedda mbitadde ntaddeko Jessica gundi aka brown katiddeko nawali we mbadde introduce. Ani kati akukola makeup? It's me myself mbitaddeko wali wampitidde. But ndi busy. I don't make up my face is actually yakuyigiriza okola makeup. Just ndaddeko ka lipstick naka eye pencil. I don't do makeup. It's really my face tekuli kirina kimu ati makeup yebintu like the chapter makeup genda ne bakusiiga babita bata ne bakutekako foundation bichi I don't do makeup just kano kateekako so the lips do not be there nga zikaze I not all the time nibize birungi byofunye ku TikTok sinakuvaako me have earned money people liked me so much yeah of course they do and I like the fact that you know I like the fact that you know people like you so much. Olowooza abantu basiga kwagalako kigwe ng'omuntu. I don't know, it is favor from God. Maybe the confidentiality I have. Even I'm a person who's easy. Me, if I meet someone, just can you a snap? You're my favorite person. I like TikToker. That's how they call us. I give him or her a snap. They say, yes, because if you be there, people call you a celebrity. Abantu bakwita celebrity. Yeah. Abantu bakwita celeb. Kati nsula omboyogera yetuuka awantu. People join me because manager bavudde. Wala bulabiri Jessica ali awo ne bajja ne bakuŋŋaana bonna ne bakuŋŋaana. But I thank God. Okuba nange nsobola okubeera awantu ne bakuŋŋaana nga balinga abalabye. A different person. Gabalinga abalabye Bobby. Gabalinga abalabye Bobby buli munaleeta munne animadde moto wendiridde is it breakfast? Yeah. Kati ansaavinze najjayo buli muntu abadde eri munda. Ajja alabe Jessica tulaliddeko wana. Jessica. I thought God will favor Jayampa. I'm not a celebrity amazing. But a person who's famous. Maybe there's a difference. Yeyagala nnyo bannange bitagambika. Tebwesa yagala ani ananjagala. Ani anakwagala. Naye obwa famous bunyambyeko ebintu bingi. I'm taking care of my family. I earn some money. Oyagala Jessica ataano gago freely. Ate nakyo gakoleredde nagala Jessica abiri gago. Kakati njagala ku channel yange nawo batandika okuwaayo ku ssente lijja kuba lyessanyu lyange. Alhamdulillah bajja tuwa. I know people watch me from different countries. Bajja tuwa kasente. Bafani bafe. Omwana w'obuwala Jessica. Oluzungu lwe lwasingira ddala okutabula n'omusajja. Kati omusajja atamanyi luzungu wafuna waaki. Luzungu lwaluma abantu. I never knew tamanyi luzungu. Yakwana atya. Nali ndi willing omukola ki.
Nende willing omuyigiriza. Olw'emmere alumanyi naye maama. Anti oluzungu lulimu ebika. Yeah, so omubuuza how I am good and you. Ne munyumyamu awo n'abanga so piikinga by'oyogera. Naye ng'akuddamu mu Luganda, even me mmanyi Oluganda. Omuntu yansanga kupejo n'agamba, I never knew nti ono omuwala amanyi Oluganda. I know. Oluzungu just lulima yiga. Bakusanga oyogera oluzungu ne bagamba tebabadde tebamanyi nti omanyi Oluganda. Oluzungu bayiga lwiga olulimi noba tebagenda mu ssomero olumanyi. It's just a language. Kubanga bannya basoma naye nga tamanyi Luzungu. Hey. So it is not a crime omuntu okuba nga ayogera oluzungu. Kati gwe oluzungu lw'ofuuwa n'oluzungu omusajja lwe yajja nalwo. Bintu bibiri bya njawulo. Byanjawulo. Terufaanagana. Era terufaanagana aba yasobola kwogera nga nze. Kaakati gwe wategeera otya nti omusajja oyo tamanyi Luzungu? Anti era omuntu accent yo oba ogiwulira. Because I used to talk to him ng'adda mu Luganda. Wali oyogeranga naye ng'adda mu Luganda? Ebintu ebyo byantama ne mugamba I want you to learn. Because nze n'oluzungu tuli tuti. Olugezigezi lwamenesa omusajja. Baabo. Era omusajja era omukola era omumanyi nti ndi wa muntu wa lugezigezi nnyo nnyo. Naye kaakati maama we ne taata waani ow'olugezigezi? Aye kayali maama wange kubanga naye si mwangu. Nedda okubeera olugezigezi kyanjawulo n'okubeera omu. Kati nze ndi mwangu I'm approachable. N'olugezigezi kyanjawulo. Ate ate waliwo abalina olugezigezi nga talina approachable. Yes, ng'oli asoose omutuukira nakutunuulira kuba nabanga takulaba. Naye ng'oluusi omwetalawo kanti kati niwe kati. Nakulaga nga tayagala kumanya but me I'm approachable. I'm a kind person. Olugezigezi kyeki mu luzungu. Olugezigezi mpozi kyeki mu luzungu. Luwaizeeka. Luwaizeeka. Amawayizeeka. Si lwe luwaizeeka. Kirabika. Naye oluwaizeeka gye kiri muwone. Abaganda be bakiteekawo. Olugezigezi. Oluwaizeeka. You're naye wabula abasomesa baffe nno nabo baali bulala. Kiba kyanjawulo n'okubeera omuntu nti si mwangu. Waliwo omuntu nga mwangu naye nga alina olugezigezi. Kati nze bwentadde ekintu kye wema njagala kibeere. Bwe kiri. Wema nina ekintu kye nnakoze kye wema njagala kibeere perfect nga olwo bayita olugezigezi omuntu nga tayagala mumanyira kati. Olina principles zo. Yeah, I'm principled. Naye batwalira awo mu lugezigezi. Aba principles babayita ba lugezigezi. Omuntu ng'ali principled bagamba oba wa lugezigezi. Ne buli muntu alina ekintu ekikola bulamu. Ekimufuga. Oli mutuufu 100%. Sala musajja kuva eri ate kumufuga. Tulina sagala musajja akufuga. Biba byakukkaanya kozi all above 18. Obufumbo bw'ofuga bwali bwadde. Wangi. We all above 18. Bwenteesa naawe teesa. Baba tulanga tuli baagala na buli tusobola tuwa kunzikiriziganya. So si kundagira. Biba byanjawulo mu. Oyo bamuyita Jessica omubwati. Kaakati gwe teebereza. Obeera omukyala ng'olinga Jessica oba ne principles zo kyekyo abantu kye bayita okuba rude. To be principled obeera rude. Abantu bagamba bannaayo oyo omukazi wa lugezigezi kyovula atava na ku luggya. Tebamanyi nti olina ebintu byo by'oyagala ggwe ng'omuntu. Afaananye maama Joanita bye yali ayogera nti yeetakuza mwana wa musajja. Naye Shiba, twongereyo ka let's talk about it episode 3. We are missing it so much. Simanyi mwakoma ku kine producer. Simanyi oba abantu baagira oba abantu baakumalamu amaanyi. Simanyi. Njagala nteeke ku let's talk about it. Nga bwe yateekako maama Joanita. Naye njagala Shiba eno message emutuukeko Queen Shi. Twongere episodes eza let's talk about it. Tuzimisinga. Tetumanyi kati osiriseemu. Queen Shiba mukwano tosirika. Later episodes ezo tuzidiscussingeko nno nga zitufuula busy. Zatufuula busy almost oba emyezi 2. People used to talk about it all the time. Kaakati Jessica mbuulira omusajja oyo atamanyi luzungu. Ojera n'onzija ku mulamwa Jessica olowooza nze mmala gaguvaako. Kati mwakomawa. Naye kati omusajja bw'aba tamanyi luzungu nga bino binaabisobola.
Kasabamu n'akasente. Ati kyembagambye nti oluzungu lulimi. Sente oli ekyanyawukana naye nti lwayo luzungu lwekana. Na wano waali tewali? Yeah, we never go. Tetwagenda wala. It was just dating, banaye. Na wano eno waali tewali? Wano tewali? Luzungu tewali? Bannange omusajja yali talina bisaanyizo by'oyagala. Yali talina bisaanyizo by'oyagala. Tebaakola kyoncho. We never ate. Did you eat the forbidden fruit? It was just dating when But are you still a virgin? I told them even last time that That's what? That's what, Jessie? that one. That's what? People, if you want to argue with your keyboards, I'm still virgin. Even last time I told them I'm still, because even... You're still a virgin? Yes, I didn't personing. I know kujja waka bulungi nnyo. Sagabya kawulo kakubye edinisa. That's true. I know kujja waka because I'm still home neekumidde waka. Kuba myaka emeka. Gwokobeera. After I get the right person. That is nice. Ate nga right person mukwana agenda nakuva bweru agenda yita ku eno channel. Ojja kuba oliawo nga nkwisamu akasimu ga Jessica. Waliwo omusajja ngambye muwe ennamba yo. Ate sinze nkola mba Muslim singles. Era kuteeka kulesa. Musiraamu simulinako buzibu. Naye gwonna asobola okwambala ng'abasiraamu. Gweyagala olaga ekithambi. Either nedda nti kati waliwo ebintu bye tukola. People knew me personally nti ennyambala yange. But in my normal ways, nyambala bulungi. Mina bagambye nti TikTok life is different from personal life. Kati eno TikTok life gye tulimu. Wano simulabye mu person. No. Kati abantu ino oba kye bakumanyiriramu. Naye era amagulu go malungi galage tewali buzibu. Naye kati omuntu okubanga gwe Jessica nga n'amagulu mabi ng'ogalaga tuyinza okukuyisaamu eggaali. Kyogamba yakula obi talaga. Yakula obi yeebikke. Si bubi mukwano. Muntu alina okulaga kyayina. Eyakuba obubi yeebikke. Nsobola okwambala ng'omusiraamu. Twagala tunoonyaako ntondo, tetwagalira ddala. Ale Madamu Hadija ebintu bikyuka. Maafunye omusajja omusiraamu. Ntula byakuteeza si buli muntu awasiza omukazi si buli muntu afumbiddwa nti omusajja omusiraamu alina kwambala ng'abasiraamu. But I can dress decently. Yeah. Wenfumbirwa ebintu ebimu bikyuka musobola kuddamu kweyisa nga bwe mbadde neeyisa. Things change. Okay. Kale ngenda kusibula olunaku olwaleero mami weebale kujja kundabako mukwano. Naye neyanza okunkyazaako season 3. Bagigamba season 2 Episode 3. Jessica is back in part 2. Katuvuzaayo part 3, part 4 paka ku 1000 parts. Yeah. Aba wano balogo mukwano tebakulogo owulidde n'ogaana okukomawo ku channel eno. Era baba abantu bakuno. Bw'owulira amaanyi gakubuze ngamba. Nze nnyinyeezi gyeyo. Eggaali. Bya bulijjo bikolebwa abantu abakuloga tonaakumanyikibwa. Naye kati sawa zino tulina akanya akatinitini ke tuzimbyeko. Mama alina kukuyisaamu ggaali. Okay. Kale abalungi abatulaba mbadde nkyatingamuko ne Jessica. Jessica is my sister too. I like her so much and I hope you too like her. Mumufollowingeko ku TikTok alina page ye atunda obugoye bwe mukyala mukozi ne bwolaba teyagala musajja atalina ssente. Jessica ku mubiri gwe kyasinga okubeera nakyo ekirungi zenviri ennungi zengala ennungi. Ayina amagulu atambula yeekubidde obugoye bwe tayagala kumanya. Jessica mukyala wa bbeeyi akwata essimu ya bbeeyi bitya. Bannange Jessica weeteekamu ssente. Ondaye wenku brandi nze. Kyova olaba era twagala omuntu alinamu kasente. Teeka ssente woolaba. Ekikigwe. Jessica nga tonnaba muggyako mikono. Aba ye yakulaze dde ekyokukola. Kale muzikirize mbasibule olunaku olwaleero Wamato Estates Management be bateekamu omufimbi okulaba nti tubaweereza bulambalamba. Responsible for all your rent collection mujje aba landlords mulete amayumba gammwe tugasolooze. Lumu nange njagenako n'abawamato nga bagenda okusolooza ennyumba abantu bandabeko. Abantu bandabeko nga mbawerekeddeko mutegeere kye tugamba bwe kibeera kitegeeza. Kuba essimu ku nnamba y'essimu eyo kola inquiries Wamato basangibwawo Natete Chat Zone. Ekizimbe kyabwe tebagenda kuvaawo tebalisengukawo bali awo paka. Era ffe tubalinze gye tuli nange gye ndi ngenda kubaayo nga nkulinze. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga
Njagala okutumirako aba Lush With Me by Shanti nga bano bakola kakowekowe basangibwawo ku The Cube ku Kisementi. Oba nje mbagambye bakoleyo kakowekowe one day. Nja bagambako bakoleyo akakowekowe insha Allah. Have ever done it one time? Bannange abalungi abatulaba bwe bonoonya eyelash plug esinga okubeera ey'omulembe genda mu kifo we batagenda kusumbuwa. Tebakuzimbya amaaso nga bakutaddeko obukowekowe nga bakozesezza ggulu omubi. Aba Lush With Me by Shanti basangibwawo ku The Cube ku Kisementi. Bakubireko ku nnamba yaabwe ey'essimu babeere nga bakolako ate nga bakola ebintu ebirala bingi nnyo. Balina ne skin care products okuva mu Canada gwayagala ne Japan. Gwayagala okwekolako skin ayagala okwenyiriza balina ebintu bingi. Balina shades balina obuntuntu awo ng'oyingiddewo. Balina candies zino ez'abaana eziri balina candies ez'abaana zinene eziri healthy. Balina ebintu bingi nnyo eby'ekizungu. So banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu obeere ng'obakubirako gikuwandiikiddewo. Gendayo beebuuzeeko kyonna ky'oyagala bajja kubeera bakikolera. Mwebale kutya mwebale kusubscribinga. Nze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.